nkwaniriza nenkobaza okubanga tugese ku lunaku olwaliro ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa mwenda omwaka 2021 gyesinzira okubeera ng'otulaba mbebaza abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abali wabweru wa Uganda mu mawanga ag'enjawulo bingi oboolya bitutambulirako mu bulamu obwa bulijjo osobola okubeera n'ogamba nti naye lwaki nze mukama gw'atasaasira n'ogamba nti lwaki nze mukama gwe yeerabira n'emirundi mingi bw'otandika okuwuliriza emboozi z'abalunzi nti oboolyawo mukama ngwanya kuweera obujulizi ku lw'ebyo mpisizaamu kubanga buli muntu alina olugero lwe olw'emboozi ye byayiseemu ebimusomoozezza oboolyawo bangi bagenda okutuuka ku buwanguzi tugenda okubalaba nga baliko we batuuse nga bebayiseemu bye bingi oli ku Lugonvu show nja kusaba okusubscribinga okulikinga okukomentinga oba yonna kyeyagala okuba ng'omanya asobola okulekako message ku Lugonvu show. Njagala okuba akafaananyi ku myaka 17 yeesitula okugenda mu ggwanga erya Oman ng'ekimutuuka okukyusa obulamu bw'ensi eno teyamanya nti gy'agenza okunoonya future ye agenda kuggyayo olubuto lw'ateeyagalira tamanyi taata waalwo kubanga baasobyako omusobye amaze emyaka tubala 3 ng'ali ku kyeyo kyalinga kyalaga ku lwaleero lwe lubuto olutaliiko taata okuggyako maama yalwetise kennyini yagenda okuddaku n'ensimbi obukadde 15 bwe yali asuubira okubanga yabuleka ewa kojjawe ng'amugamba sirina wadde 10 wakati mu kumutiisatiisa mu bulamu bw'ensi eno oyinza okugamba nti alimu nga bw'omulaba ku lwaleero si mulala omukyala gwenkyazizza ku lwaleero ali lubuto lwa myezi 6 lugenda kuweza myezi 7 lwazaatambula nalwo wakati mu kaseera akabadde akazibu ekyobugagga kyalina yessimu era agireese agamba nti mwami Lugonvu baŋŋambye nzije gwasobola okunnyamba nkuleetera essimu eno ompeemu $50 nsobole okunoonya maama wange Omutebbusiya kubanga Kampala agaanye mpa transport nkulekera essimu yange nsobole okunoonya maama wange Busiya omuto ntandikirawo obulamu Kampala annemeredde ebibuuzo bibadde bingi ebizijidde mu bwongo bwange nti omwana no ku myaka 21 gy'alina ensi ng'agirabye mangu kyokka ne mpulira eddoboozi eriŋŋamba nti gy'akomye okulaba ensi amangu essoomooza era kigenda muyamba okuvuunuka okusoomoozebwa amangu ebigambo byo n'embeera gy'oyiseemu obeera maama wange namatovu egenda kufuuka emboozi ey'olugero olw'enkya olugenda okuwoomera abantu nkwaniriza ku Lugonvu show obeera maama wange simanyi oba okimanyi oli otya bwe ntyo ani yagambye ojje wa Lugonvu tegubadde mulundi gwange ogusooka okulaba oba okumanya nti this is my first time to come in front of you. Yeah, it was my first time. Nsaba nsonyiwa olulimi luwaba nenkozesa oluzungu engeri gye ndudde nnyo mu mawanga g'Abawalabu kale gye nkozeko mu mawanga g'Abawalabu nti kimpamu hard time okwogera Oluganda lwokka era mbadde nsaba onsonyiwe n'abatuwuliriza n'abatulaba batusonyiwa olw'ekyo. Ogenda otya mawanga g'Abawalabu mwaka ki gw'ositula okuva mu ggwanga erya Uganda ogenda mu mawanga g'Abawalabu omwaka gwe nsitula okuva mu Uganda ogenda mu mawanga g'Abawalabu nagenda 2017 nagenda 2017 kuba nasooka kumala kusoma kugezaako senior 5 nga ndaba tebijja kuntambulira because nti nali neeweerera ate nga sobola balansinga kusoma naki kubalansinga bitabo na mirimu nensalawo nfiiseeko ekimu nkole kingende nkole n'oluvannyuma fees gwe naaba nzigyeyo nti nja kukomawo nkole course because nali njagala kukola either nursing
nkole pharmaceutical kwebyo ebibiri nengamba we naleeta ssente z'okuva mu Oman zisobola okumbeererawo emyaka egyo oba egi. Okay, wali obaza nti ogendagenda mu Oman okole emyaka 2 akasente kofunyiyo kasobola okuweerera koose eno oba ku certificate oba ku diploma? Yeah. Ndewe ntyo nengenda mwaka gwa 2017 omwezi gwali gwa 7 ng'ennaku z'omwezi 18. Ositula wa okugenda wavaawa ogamba nti kati nsitudde ngenze Oman? Nava salama ku PTC kubeera nali mbeera ne kojja wange era we nava ne batukubira office nenkubira nengamba wetegeke mujje ku office mukole training mugenda. Yes. Okay, ositula essuubi lyali litya gwali omulundi gwo ogusoose okulinnya ku nnyonyi? Ya gwe gwali omulundi gwange ogwali gusoose okulinnya ku nnyonyi kubeera nali sigirinyangako kuba nali sina gyendaga era nali sina gye nali ndazeeko okuleka amawanga g'Abawalabu. Lwaki wali obeera ne kojja bazadde bo bali utawo? Nali mbeera ne kojja wange because nti sayina mama wange yanva ku maaso Mungu yamutwala omwaka gwali gwa 2012 ennaku z'omwezi zaali 6 lwe lunaku lwe nali nkola pepa yange ya science eyali esembayo era gwali gwa 11 Science P7 2012 gwali omwezi gwa 11 ng'ennaku z'omwezi 7 ng'ennaku z'omwezi 6 ku ssaawa 9 Mungu mama n'amuyita nenva ku ssomero nga pepa nzimaze nenkoma ewaka kadi ne tumuziika ng'ennaku z'omwezi 7 nga maliriza pepa we twava mu kuziika then kati kojja n'antwala twali babiri omu ewaabwe ne bamukima then nze ne bantwala because twali babiri nga tulina batata abanjawulo. Ne tatange ayinza okuba nga gyali oba taliyo kuba sifunangako obudde bumulaba kuba engeri gye nakula ne mama wange ne taata wange yennyini mama wange saafuna kakisa kamubuuza nti ate ebyamuzeeyi kino na kino no saabifuna kuba ebiseera ebyo nali mwana muto. Munjogere nnyangu toliawo nti manyinya ekika kyo? Yes. Ogende bweru mu Oman. How was excitement? Bikibi wali osuubira? Essuubi lyaliwa oyinza oga nti essuubi lyali mu kyenda nga ngamba nti akajinka kubye kati kengenze mu Oman obulamu bwange bugenda kutereera. How was it? Mugenda mu Oman nagenda nina desires ng'omuntu nti nali njagala osoma naye olw'okuba nti sayina muntu eyali asobola kunnyongerayo ku kye nali njagala nengamba kaŋŋende nkole ssente zange ez'entuuyo zange because nti era nali nkola ki senior 1 nali neeweerera nga nsoma mu double shifts okera n'ogenda n'okola akawungezi n'ogenda n'osoma. Essomero ki eririikiriza double shift? Naye essomero nali nsomera ku ssomero erimu wano mu Kampala. Yes. Nga basoma mu shifts. Essomero ki eryo? Waliwo eriri wano ly'endabulu? High. Kolo high? Yeah. Yesomesa mu double shift? Nga weeweerera? Nali neeweerera kuba fees era teyali mungi kuba mama wange we yamala okugenda nti eyali ampeerera kati mukyala kojja n'aŋŋamba nti era munange nga maama wo waagenze wofiirwa nga tolina maama okula. Kikigambo kyeyagamba? Kyeyaŋŋamba. Oli mu P7? Nali mu P7 kati ngimaliriza era results zigenda okukomawo nali nfunye points zaali 14 nga nina okuddayo soma nga saakoma mu P7 olw'okuba nti mukadde yali akoze eki yali afudde nensalawo ne basala banfunira essomero nga nkera ku makya nengenda nenkola twali tutufumba caayi nakasero naye ng'okeera n'ogenda n'okola ssaawa eziwera nga 6 ne bakuta n'oyambala uniform n'ogenda n'osoma. Emisana wano wonna wasibanga mu ngoye zikola? Yeah. Zaweranga ssaawa 6? Ng'oteekako uniform y'essomero. Wajjanga nayo mu kaveera?
uniform najjanga nayo kubanga ate okudde waka kyalinga wala ojja ne uniform nofuna woziwanika n'ozambala n'ogenda n'okola. Ogenda zambala nga teziwunya mukka? Nzali teziwunya mukka kuba size nali nkoleramu. Yeah. Neweerera senior 1, senior 2, senior 3 kati senior 3 awo study term. Awo ebitabo bitandika okubanga bikalubamu. Nti engeri gy'oba ogenda okukola UNEB nti oba weetaaga obudde bw'ebitabo. Kati awo kojja wange ne musaba kale ankwatireko akole ki ampeeyoko ku ssente si ku busente ku ssente nsobola omumalako senior 4 successful nga tebangobye kubeera essomero lya layisi weero lyali lya layisi naye nga ate lya bbeeyi kuba waka yali nga waggula ekyo nga semina za sasula waliyo field waka nga itiza kumpaluza lobo yagala oba toyagala olina okugenda kuba yalinga pepa ng'olina ogikola ate nga weetaaga okuba naye ku ground okumanya biki nga teweetaaga nnyo theory weetaaga ne practicals nga practicals zo zaali zakusasulira. Kati nga neetaaga obudde kati ne musaba wakola eki ankwatireko nsobole okumala senior 4. Kati omaze senior 4 ogenze mu senior 5 biganye okaba China lugendo ogenze mu Oman obulamu bwakutambulira otya mu Oman? Obulamu bw'Oman sijja gamba nti bwali bulungi era sijja gamba nti bwali bubi nnyo kuba ensi nali sigimanyi and it was my first time nali sikolangako naye kuba nti nagenda ne desire nti nagenda nga nkimanyi nina okukomawo okukola ki okusoma nasalawo nti buli mbeera gye nali nsanga nalina ogigumira okuyita okubeera successful kuba bagamba ne golodi ayita mu muliro. Mukwano gwange yangamba ne golodi tumwagala naye okufuuka golodi akola ki ayita mu muliro. Nakimanya nti ne wenzira nze maama nze taata obulamu bwange right now ate nze muganda wange kati nensalawo ngume Oman nakola mu family emu. Wali obeera mu kitundu kiwafuwa okukimanyi kozi bamanya nti amawanga ga Buwarabu galina ebitundu nga bwolaba wano nti wadde nkolera Kampala nakulabye galina ebitundu naye ekitundu ky'Oman sinza erinnya lyali zibuzibu nga lya Luwarabu nnyo. Kati nenkola naye baali balunzi family gye natuukamu baali balunzi nga bayina eŋŋamiya nga bayina embuzi n'endiga n'obumyu ne kati nga byo biri ku faamu ndala tebiri kumpi n'ewaka n'enkoko kati nga olina okkeera n'ogenda ku faamu n'okola ki n'olonda either amagi n'olaba ebisolo n'okomawo n'ewaka kati nenkola ki nenkola bwentyo naye nga mu kaseera k'omusana eri ensi eyokya n'emisota giba gitambula nnyo akaseera k'emisana kati nga emisota egyo gyali girya amagi ne bakola ki nga beetaaga omuntu abeerayo kati one day boss wange n'aŋŋamba baba n'aŋŋamba osobola okubeerayo ku faamu. Bamuyita baba. Nambuuza osobola ne mugamba nkola ki nsobola nembeerayo kale yalabanga okukola kunkwagala yalabanga nina omutima ogwali omukozi ate by then nali mutonga era wondaba nga abasinga obungi balooza nina emyaka 14 naye ate nga nalina emyaka ekikutwaza ku faamu kwe kutunka n'emisota egirya amagi. Nga tebaagala misota girye magi kati nga bakuwa eddagala nti wooba olabye akatuli we gwayise ng'oyiwawo eri eddagala nga gufiiramu. N'otandika n'okuyiga obutuli bw'emisota. Leero obuyiga. Kati nembeerayo nentuuka ekiseera ku faamu waliyo ennyumba nebanga sikyadda waka natuuka ekiseera ng'omusana mungi
nga sidda waka nembeererayo ddala ng'embuzi we ziba nga zigenda ozaala ng'oziyambako ekyo nakiyiga kuba waliwo okuzizaalisa era nkusobola nkusobola nga eŋŋamiya zo nali sizisobola zaalinga mpanvu naye ng'embuzi zino tunka nazo ng'eŋŋamiya zo zinsinga obuwanvu n'amaanyi nga sizisobola naye nga embuzi endiga n'amagi ebyo byo mbikola kati nempitamu eyo process nga kasana kangi ng'emisota wegijja oluusi nga omukubira n'omugamba naye ng'emisota gyeri gifaanana n'enfuufu nga weguba nga guli mu nfuufu togumanya naye okiraba nti waliwo omusota oba wabimanyiira natuuka ng'ekiseera nenkimanyiira nga tekufa mu nsula y'obwomu naye nga bakugulira data nga bakuleetera emmere nga buli kimu bakikolera wentyo nembeera mu omaani paka we nakola for 2 years and 4 months nenkola ki nenkomawo e Uganda. Sente ze nakolanga nti company ekwadvisinga totereka sente mu nnyumba ya muwalabo because anytime muwalabo yeekyanga ate we yeekyanga asobola okutwala n'akutikka ng'akulesezza buli kako. Sente zange kye nakola because nti nali mbeera nava eno nga mbeera na KOJJA nazisindikanga e Uganda nga buli mwezi we guggwako nga nsaba baba permission nga mugamba nsaba kunsindikirako sente zange. Baba ye mwami w'ewaka nga mugamba nsaba nsindikireko sente zange zino ewaka. Kati ng'ewaka otera okuba kasimu n'obuuza KOJJA sente zaatuuse? Of course obeera olina omukubira kuba lisiiti eyo ogikuba ekifaananyi n'ogiweereza ku ssimu ye nti nali nkozesa nga Western Union n'ogikuba ekifaananyi n'ogimusindikira. Buli mwezi wasasulwanga sente mmeka? Buli mwezi nasasulwanga emitwalo 9 naye kati ng'era tekituuka 9 nga basalako charges yanga dola weba erinnye sente nga ziwewuka nnyo ng'ezituuse ze ziba zituuse n'ozimuweereza n'omugamba either aze ku banki nga mugamba sente ezo bazimbanking ezizo zaatuuse. Tukyalina Namatovu tukyagenda maaso nakuba tutumbira obulamu bwe wetujja bwe bulamu obwogamba nti okomawo Uganda oluvannyuma lw'emyaka 2 n'emyezi 4 gy'emyezi 28 gy'omala mu ggwanga erya omwami wakati mu kutuba mu kusoomozebwa okw'ekitalo muno Uganda ajja kwagala okumanya otuuka e Uganda obulamu bwali butya okomawo ewaka? We nakomawo ewaka nakomawo because nali musanyufu nti nali mazeeko kuba ebisoomozebwa bingi abaana owulira baafiiriddeyo abamu babatisse abamu passport badduka ne bazireka mu biyumba nga bali ku nguudo beetunda mu Oman. Yes, mu Oman abamu embeera bayitirirako ne beekyawa n'obasanga ku luguudo nga bataya neewodde waka ng'okyali mulamu ate ng'okomyewo bulungi ng'olina passport yo oyise emikono mu maaso kuba si kyangu wadde nga kyangu naye era si kyangu. Biki wali okomyewo okola ng'okomawo e Uganda otuuse wano webakawo olunaku lumu nnaku 2 nnaku 3 n'otandika okugamba nti kakati njagala kukola kino biki ebyaddaka okwagala okutunuulira obulamu omaze okukomawo e Uganda byagala okukola? Olw'okuba nti nali ngenze n'ekirooto nti nali ngenze kunoonya school fees akomawo kumpeerera nakomawo nga ndi excited nti ngenda kuddayo nsome kubeera tekyanva mu mutima nti nina okukomawo soma. Nakomawo nga mmanyi ngenda genda ku course nkole ki nsoma obwa nursing because nali sisaakuddayo kusoma senior 5 na senior 6 emyaka gyali gigenze nengamba at least ngenda kukolamu course. Olwina emyaka 19 wagenda oyina 17 maze emyaka 2 n'emyezi 4 yes oyingira 19 awo 2 nengamba kati awo ngende nkola ekintu sente zino nga nzibaze nti zijja at least kumpeerera egyo emyaka
oba ezimu at least nkoleyo ka business akatonotono nga nsobola okugyamu obusente n'endala zisobole ng'okukola ki okumbankinga nga zimpeerera ntandikewo ka business akatonotono kuba nali nkibaze nti wenkomawo n'obukadde nga wenteekamu obukadde nga 3 busobola okukola mobile money nga nkimanyi nti kuba najja nkimanyi nti mobile money line ya Airtel yali ya mitwalo aga 4 byonna babikusomedde obitegedde nali ne byonna nga babinsomedde nga mbitegedde nengamba ne MTN n'oteeka waawe n'okozesa ekimeeza n'ekifo nga byonna mbaze nti kale biyinza okugwera mu bukadde either 4 oba 3 weewatyawo nembeera nga nsobola osoma nga nkola kuba tosobola kukwata ssente zokka era ziteeka mu fees oba tojja kumalako naye ssente saasangawo wadde n'ekikumi ssente ezo nazisindikiranga kojja wange ssente kye yakola simanyi kiki yazikozesa kyekituufu n'amazima naye yaŋŋamba yafuna ebizibu ne bamusiba ebyuma by'abantu byabula biki neyeewolako obukadde 7 ebyuma bitya yali atunda byuma no yali ayokya welding bana abamadirisa nzigigeti yesebo kati naŋŋamba ebyuma byabula ne bakola neki ne bamusiba ne ku ssente zange neewolako obukadde 7 kati kwe kumubuuza ngaye mwewola ssente ezo temwakola ki temwaŋŋamba yaŋŋamba era tetwagamba kuba twali tetwagala kukubisa pressure ekisooka wali wala nga tetusobola kukubisa pressure nenziramu namugamba kale ng'amaze okumbulira ebyo nti ssente yazeewola nemugamba kale ate ku balance eyasigalawo olwo akozesezaako 7 ebitabo bye biraga nti wali omubanja ssente meka entoto obukadde nga 15 kubanze bwe najja mbeesingiddeko nga mmanyi obukadde 15 shiwadde gye buli e Uganda kati yagamba 7 agukozeseza 7 agukozeseza mpa 8 naŋŋamba n'obutakuwanvuya nnyo kale n'8 siguyinaawo kati siguyinaawo kuba gwena bye gwakola kati awo nawuliranga oba ayogera bye sitategeera bulungi ne mugamba naye kale ngamba nti obadde olimba tunyumyamu bunyumya naŋŋamba tetunyumyamu bunyumya bino bye nkugamba kye kituufu n'amazima kitegeera ne mugamba kojja nedda olimba ngamba nti kale obadde osaaga naŋŋamba bino bye nkugamba kye kituufu naki n'amazima kati naŋŋamba n'obukadde buli ne ssente ziri ezaafikkawo siyinaako wadde n'ekikumi naye ogenda kumpaayo omwezi ogwo noonye ssente zo nkole ki nzikuddize yes abumpe kati awo ne mugamba nasooka ne mpulira nga kyaŋŋambye ninga atakiwulidde naye naŋŋamba kyekyo ne nomba mukyala ne mugamba oba kojja byaŋŋambye kyekituufu n'amazima yaŋŋamba kojja waba kojjawo byakugambye kitegeeza byagambye kyekituufu n'amazima ne mugamba mumbuulire oba mulimba oba musaaga kuba nali mpulira nga ninga awunze naye ng'ate nkyategeera kuba emyaka egyo ne gye nayitamu ekintu ky'okutta omusota gw'okuze tolabangako kyali bannange ekyo ekintu kinene n'okutandika okukola by'obadde tomanyi kwegyo emyaka gyange nalabanga nensooka nenkola ki nenumba mukyala we nembimunyonyolamu mukyala we yaŋŋamba nze mwampako ku ssente zammwe wansindikirako ku ssente kuba nawulira nga mu butuufu menyese nsalawo ntambule nva ewaka naye mu kutambula okwo okuva ewaka twasooka wanyisiganya bigambo nabo nembabuuza naye gwe singa gwe abadde mwana wo nga gwe bakoze ki kyonkoze ne mugamba gwe wandiwulidde otya kale newe atandibadde mwana wo singa gwe nga ye gwenze essaawa zino yaŋŋamba ssente toginenyezanga muntu ssente toginenyezanga muntu
manya sente yonna essaawa esoba ate sente etabuka nempulira nga kinsusseeko nasalawo nveewo ewaka n'ensonga nengezaako zongerayo mba amateeka era ne tugende wa chairman ne muyitiramu fena nampita n'ayita n'abantu bange abo n'abibatuuzaamu kati KOJJA yalaba bimusinze nga batuwadde olunaku kuba chairman naye ng'omuntu byamuyitirirako n'akola ki n'atuwa olunaku lw'okudda naye kati yatuwa olunaku lw'okudda ye KOJJA kye yasalawo ndowooza yalaba nga talina ngeri kijajja kuba yaŋŋambako n'okuŋŋamba nti ndeeta obujulizi oba obukakafu obulaga nti yampa namuwanga ssente ne mugamba gwe bujulizi ate era gwe bukakafu ne mugamba sina bukakafu kuba lisiiti mbadde sizitereka message eri kasita etuuka ne bagamba nti ssente zo baze withdrawings ng'okola ki nga lisiiti ngisuula ate yaaki ssente nali nziwa ggwe wali weetaaga nkuŋŋaanya obujulizi nti nali sikwesiga ne mugamba sayina nsonga lwaki nali nkuuma ezo zirisiiti za Western Union okudda nazo wano watyo KOJJA n'asenguka nga ssente tazimpadde nga nejalaze simanyiyo ate nga gwe nali mmanyi because nti mama wange Mungu olwamutwala nensigaza nga nina ye yekka nga gwe mmanyi kuba nali simanyi nnyo bya famire yange nti ono ssenga ono jjajja ono KOJJA asenguse yes nga tampaddeko yadde n'ekikumi agamba leeta obujulizi obulaga nti wazimba ate nga sinali sibuyina jjajja mukyala agamba muka KOJJA agamba nti ssente tebaginenyeza ssente toginenyezanga munno odiringa otya ebyokugenda Saudi Arabia okugenda Saudi Arabia nasooka nindaba nga KOJJA agenze gwe nali mmanyi neŋŋamba mulabewo kasita akulaba nga ogudde kuba already baali bafuuse balabe bange bali tebakyali bantu bange neŋŋamba bajja sseka nnyo bagambe yagenda n'ebweru talina kye yajjayo nasalawo nziremu ntobe bupya ngende Saudi Arabia saggwamu maanyi kuba nagamba kasita batutte ssente ate ssente zikola muramu naddamu nengaininga strong nempulira nagamba nalina ekyokusoma kati egyo emyaka gisaze neŋŋamba era kineetagisa emyaka emirala 2 neŋŋamba Mukama oba wategeka nti ndisoma nja soma nzijanjabe newe kibanga tewakinjagaliza era kiyinza obutaba naye awo neŋŋamba nja kukola kati awo nenfuna omulimu because nali mbeera ne mukwano gwange by that time nemuyitiramu naŋŋamba tokabiranga mata gayiise ate ofiirwa tosula ku malaalo yaŋŋamba engeri gy'otalina kati maamawo tolina nnyo wa Luganda kati gwe maamawo ate gwe taatawo ate gwe mugandawo olina kati okufuuka strong n'okola kuba kati oli muntu mukulu you above 18 years tosobola kukaaba kumakya n'okaaba na lwaggulo nawuliriza ebigambo bye naddamu naŋŋamba kali akagambo ne golodi yayita mu muliro olina okuba omuntu ow'amaanyi yanaddamu nenfuna omulimu nenkuŋŋaanya obusente baali basaba emitwalo gyali 3 okuntwala era nenganoonya nali nakanoonya emitwalo gyali 25 kati neŋŋamba mukwano gwange oyo yennyini nemugamba ogenda kumpolayo emitwalo egyo newe naaba ntuuse nja kukola ki nja kuwa ssente zo nkuweremu n'amagoba nemugamba kuba nali njagala genda mangu wentyo yampola ssente kuba yali anneesiga teyagaana yagamba saagaana kuwola ssente ng'ogenda kukola kwata ssente ziizo nantompingirako nengenda nenkolako medical nengulako uniform kuba ebyo biba byaggula yes nengulako n'ebintu awo ebyali byetaagisa byolina okugenda nabyo era ng'omukazi n'okola ki netusitula ne tugende Saudi Arabia. Ngende Saudi Arabia. Naye Saudi Arabia tebintambuliddeko bulungi okuva nayingira Saudi Arabia. Bye tebyantambulira bulungi.
Jane we natuuka e Saudi Arabia natuuka nentuukira mu nnyumba eyasooka natuukira Riyadh era abali Saudi bamanyiyo natuukira nensookera mu nnyumba eyasooka mu nnyumba eyasooka nakolamu omwezi gwali gumu nenkola ki mukama wange yadda bulungi nnyo ku mulimu okuva gy'avudde nga tewali nnyo nsonga y'amaanyi nakoze buli kimu nakozanga emirimu gy'ewaka because nali mbimanyi ng'era buli kimu nkimanyidde naye sima gye yava naŋŋamba nkuzaayo ku ofiisi nagezaako mmubuuza lwaki teyanyinyonnyola nnyo naye yaŋŋamba we are going back to kuba eri tebaziyita office baziyita maktab ya office oba agency bagiyita agency oba maktab naye nga abasinga obungi eri bakozesa maktab si office nanzizaayo nensooka neŋŋamba anyway osangawo tewabaddewo ki mukisa gwange nengenda mu nnyumba ey'okubiri nakolayo ennaku zaali 3 naye nanzizaayo naye nga ekyanzigisamu ennyumba mukama wange yakomawo ng'omwana gyali mu kisenge akaaba ate nali mu ffumbiro omwana nali simuwulidde kati nansalawo nayanzize ku ofiisi nagezaako omwegayirira ne mugamba nsonyiwe kuba omwana nali simuwulidde nti yali akaaba nankwata nanzizaayo ku ofiisi oba ku maktab kati we natuukayo aba ofiisi ne baŋŋamba oba toyagala kukola biki nabagamba okukola nkwagala naye just kino nakibannyonnyola ne mbagamba mukama ng'asanze omwana ng'akola ki ng'akaaba ate omwalabu tayagala mwana we abeere ng'akaaba at least oleka ebirala byonna omwana naaba ng'asirise ne bantwala kati we navaawo ne bantwala mu kitundu ekirala era ne bangaba ne ŋŋenda ne ntandika okukolera e Najirani nga bano bamaze okunkomyawo bali ne bajja ne bangula ne bantwala sides eyo naye we natuuka eyo ennyumba yali nene bulungi nga eriko obusengesenge naye nga tulina we tutayi kati kadaama waayo bo tebabayita bakadaama babayita bashagaala babayita bashagaala kati nga shagaala olinawo otayingira awo nga toyingirawo kati one day mba nongose ennyumba bakama bange baba tebaliiwo kuba bamanyi otambula waliwo seefu emu naye nga we bagigula baddamu ne bagiggala ebisumuluzo byabwe ne babijjamu ne babitwala kati kwolwo omwana eyali kyesamya kye yali anoonyaamu yagiggula neerabira ebisumuluzo kati nenguwa ku pasipooti mwalimu ez'Abannayuganda 2 eza blue nezino ezigenda zivaawo oba is maroon oba brown n'ez'Aba Ethiopia n'ey'omu Indonesia pasipooti 6 naye ne muli mu mutima neebuuza bano bonna badduka nga ne baleka pasipooti zaabwe mu biyumba mutima ne gunkuba naye ne ŋŋamba tomanya osanga bonna badduka nga ne baleka pasipooti zaabwe mu nnyumba nensaziwa nnyo birowoozo nenziramu nenzigalawo simuluzo era nembizaamu nga we nabisangamu saabijjaamu nenkola ki nensibawo muki nga mmaze okulaba ezo pasipooti kati wandera baba tebaliwo bafiirwa ku olwo ne bagenda bonna ne kati waliwo rooms nga wo tewaggula naye nga luumu eyo gye baali bataggula yali ku ruumu yange naye nga yo weetooloola ate emmanju nga wonaalaba ekiyigo nga kiri ku kisenge naye ng'omulyango ogukiyingira guli wabweru weekityo
kati kwolwo bagenda baggulawo bagendayo beerabira okuggalawo baggalawo n'ebisumuluzo babyerabira kwolwo ebisumuluzo bye bali batambulanga nabyo ebyawo nga tebabirekaawo kati kwolwo mba nnongoosa nange omutima nga guŋŋamba eno gye bataggula wali baterekayo biki nga nzigulawo wennaggulawo nga nzigula ewasooka waliwo ebinyonyi nga nzigulawo neŋŋamba bulijjo ne baterekayo ebinyonyi bye bataagala abantu balabe nga neeyongerayo mu maaso nga nzigula ruumu eyasooka nga nzigula n'eyokubiri mweyo ruumu eyasooka mwoyita era noddamu n'oggula ruumu endala eyokubiri kati nga nzigula eyo ruumu naye ruumu gye naggula mwalimu abantu bali basatu naye nga bali kiteeberezebwa okuba nga baali baafa kuba tekwali yali yenyeenya abantu basatu ng'ebbanga liwali omazeewo lyali lya mwezi gumu teryali lya mwezi gumu awo nali nkozeewo emyezi gyali emyezi gyali 3 naye nga tobalabangako nti oba nali era sibalabangako kuba nali siyingirangayo ate era nali sirabangako tebaali nti baali b'ensi baali bafirika ng'emibiri gyabwe middugavu tegyali myeru ebbanga lyewakolako nga tolina kuga nti bwono namusangawo n'abula bubuzi sasangawo muntu yenna sasangawo shagala yenna emibiri gino bw'ogitunuulira nga tiwaliwo ogambira nti guno okuvunza ennyama eweddeko emibiri gyali mibikke naye nga balabika feesi nga feesi zo ze zitali mbikke naye nga okutandikira mu bulago w'emuti paka eno wansi nga wo wabikke kati nga ebbali we wati baali bateekawo kiringa walaba bino mwe bateeka ebimuli bazita zibbawero nga mulimu omusota ebbali naye nga gwo guli omwo bwe gutyo kati we nabiraba ebyo nawulira nga ntidde kubeera natya kyenasalawo saggala luumu n'egyo kuba engeri gye nafuna ekyekango nti nalinda bali eri be baali bagalamiza we bati ku ngeri y'obutanda natya nadduka nga sisibyewo neŋŋamba bano banansanga muno nyinza okuba nga ŋŋenda omu kwabo oba nga ne bano balaba bino kwe kubateeka muno oba nabo beemakulanga nze ne basasulira kino nasalawo buli kimu kireka ntaasa obulamu kuba nalabanga obulamu bwange bwe businga okusinga ssente nadduka kiwalazima kubeera nali simanyi gye nzirukira wabula kyenakola nadduka nenfuluma geeti we nafuluma geeti bateekawo ebigoma bya kasasiro wabweru mwe bateeka kasasiro neneekwekamu ekyo ekintu kya kasasiro kati engeri ennyumba gyerimu kamera bali balayika balaba nti nno ono akoze eki aguddewo ne bajja omuvubuka we waka najja n'ayita naye nga siriiyo nafulumya edda n'abuuza abaaliwo waliwo ekiyumba ebbali naye nga bajja ne bakolekitingamu amagi balina kuba nga balundiramu nga ne bakolekitinga amagi kati n'ababuuza naye engeri gye batandabeera nti nfuluma kubeera nkakasa nti tebandaba bamugamba tetunalabako omuntu afuluma awo alabika mwali n'anoonya n'akebera alayika n'akebera ku zikamera naye nga kamera ziraga nti nakoze eki nafulumye kubeera ne mu compound twalinawo kamera era yafulumya ebweru najja nga anoonya natunatuna ku luguudo naye ndowooza muli mu mutima n'agamba nalayika yakoze eki yagenze kubeera nagenda ne passport nenjireka kuba passport yange nali saamanya weeri kuba teyalimu muziri omukagaze nalaba nenjireka buli kimu nenkireka bula kyenasobola ofuluma nakyo yali ssimu yange kuba yo yali embeeranga mu nsawo kuba eri tulina uniform essimu yo giteeka mu uniform yo nti mukama wo waaba akubye oyangu omu receivinga kubeera waakuba notamukwata musango
Chicho zako waduse maka tumanyi jodda tuyina kiwandiiko kyonna kyosigaza simu wadukira kiwalazima owalagawa nedduka ku kiyumba ekyali okumpi we baali bazimba kuba by then obudde bwali bwa winter nenziruka waggulu ku rooftop yakyo nensooka nembeerako eyo nenneekukuma eyo nga ndowooza kiki ngenda kukola kuba eri wali wanene ate nga kyalo nga okufuna obuyambi si kyangu nenkola ki nenziruka nengenda nembeera okwo nembeerako ennaku entonotono nemmala nenvaako nenzija nga nzikirira obudde nga bugenda buziba obudde bweri nti weba winter nga obudde bunyogoga obudde bwangu oziba saa 11 obudde buba buzibye nenzija nga nfuluma nentambula mpola mpola nengwa ku mmotoka yali etambula nenjikuba omukono nentwalako nentwala eyo yanvuga nentwala eyo nga simayina gye ntutte nengenda because nti nali njagala buyambi kuba nabagamba I want to go to the police station nebangamba you want to go to the police station nebangamba do you have your passport nebagamba I have no passport nebagamba you have what nebagamba I have nothing but I want to go to the police station nebamboza why you want to go to the police station nebagamba I have a problem but I want to go to the police station nebamboza you from where nebagamba kati awo nebagamba I'm from the house nebagamba shumushikira babuuza buzibu ki kati omukyala bagamba fi nange nembaddamu nti fi mushikira sho saabaddamu awo kati nangamba yala sit ne banvuga ne bantwala ne babako ebantuusiza naye nga bangi mu ruumu bali kusadi fro bantuusiza walala natya nenga ntya ekiyinza okuddako mu eyo ruumu mwe nali omuwala ogwo n'abasajja abali abangiko nenfuluma nentuula ku second floor nendaba nga tebijja soboka kuba baali balwana nga bayingira ebibinja ebyenjawulo nenvaawo nengenda nentambulako katono anatambula nentambula nenziramu nentambulako era ntambulako katono nentuula because nti enjala yali ennuma kuba nenjala weba ekuluma amaanyi oba n'amatono oba okooye nenziramu nensanga kaabu endala we nasanga kaabu endala nenjiyimiriza naye nagiyimiririza mu lufu nga lukutte olufu lwerirwo lw'amaanyi nti omuntu newakubeera kumpi oba tosobola mulaba olufu nga lukutte nnyo nagiraba ng'ekubye amataala ng'ejja nemanya nti waliyo emmotoka erabika ejja nenjiyimiriza era nabo ne bambuuza basooka kubuuza biwandiiko byo kuba eri woba tolina biwandiiko byo bakugulako emisango egy'enjawulo nenkola ki nembaga nsina biwandiiko ne banvuga era nabo ne bantwala nga mbasabye bantwale ku police station we bantwala ku police station si gye bantuukiza ate nabo bantuukiza mu nnyumba we baali basula kati abantuusa bo baafuluma ne bagenda kati ate nne waliwo abalala abo bajja engeri gye nali nkooye ng'enjala ennuma nkooye maze ennaku nga seebaka kati otulo nasumagira nene otulo ne tuntwala otulo we twantwala kati abavubuka abo abaali ababiri omu ye yasooka ng'ayagala kunkwata bambi nemwegayirira nemugamba no, don't do anything bad to me. Just help me because I want to go to the police station. I have my own problems. Just help me.
kati nalemerako nga yagala kunkwata n'owokubiri najja baalimu babiri najja we yajja ne bakola ki ye yalookinga oluggi najjamu ebisumuluzo kati mu kubeegayirira ennyo ng'ate we basembera gye ndi nga ngenda nsemberayo kubeera w'osemberayo ng'oli mu ruumu etuuka ekiseera neekoma nga tolina ogenda sembera kuba tojja yita mu kisenge nembeegayirira baagaana omu yalinga akkiriza omulala n'alemerako kuba nali sobola balwanisa ekisooka nali nkooye ekyokubiri ng'enjala ennuma ekyokusatu sayina maanyi nga mpulira muli amaanyi newoba n'amaanyi nga gagenda gakukendeera olw'enjala era baasalawo okunkozesa bwe bamala okunkozesa abavubuka baali mu room ne baggulawo olw'okuba nti era nali ntidde nafuluma bombi bafuluma nafuluma nga mpulira ntidde ate nga nswadde nenziruka nsanga omuvubuka eyali ebweru yali mu Cameroon nembimuyitiramu n'ayita eyali amusingako obukulu n'abimunnyonnyola yambuuza lwaki nayingiddeyo nemunnyonnyola nti nabadde neetaaga buyambi kyekyankoze eki kyekyandeese muno kuba nali simanyi nti baki balina emize weegityo nenkola ki nemugamba nsaba ku buyambi yambuuza oyagala obuyambi olina ebiwandiiko byo namugamba sina yadde n'ekyo n'ekimu kubeera saayina kati obulamu tebubeera bwangu wetiza emboozi ya namatu tosigala nga weebuuza nti gwe mukama wamuwaki oba oli awo ekikkumira mu mbeera gy'olimu eyinza okuba nga si ennungi ennyo eri awo naye ate ennungi okukira ku y'abalala namatuufu gye yaddukira okufuna obuyambi amaze okugwa ku mirambo ate laba gye yasanga abavubuka abamusubyako babiri kati ali lubuto lweyaje lwaki bamaze okukwata okutuuka ku poliisi negayirira oyo omusajja yali agaanye mu kusooka naye nantwala naye yantwala ku poliisi yantwala nandroping ewali butakisi nangamba mbegayirire bajja kunyongerayo paka ku police station era wekyali nabo nembanyonyola ne bansaba ebinjogerako nga kyo mu butuufu siina yadde ekinjogerako n'ekimu naye nga nina ssimu yange yokka kati we natuuka ku poliisi ne mbanyonyola ne bayita ofiisa akola kwejja emisango gyange n'akola ki nambuuza omanyi location w'obadde ensi gy'obadde tofuluma bweru gy'obadde totambula nga kiba kizibu kyakumanya location nti mbadde nsula mu kitundu weebati oba kimulinnya lya kitundu naye nga tosobola gamba nti weewano specifically kuba oba mu kitundu mukiyingira kiraga nti kati omuyingidde ekitundu bwekiti naye nga specific bagamba okuzzayo gy'ova tosobola ku identifyinga nti wano wembadde mbeera because ennyumba zeri zifaanagana zigenda ate n'amakubo gafaanagana kuba engeri gyetali nnyo nti waliyo abantu bangi wafaanagana ate nga ddungu kati nebinsobera ate nga oba tolina nnyo obukakafu nga tolina nabakama abo kyobamanyiiko kyamaanyi nga tosobola kugamba nti nga tolina bujulizi bukweyimirira buli strong nga baba balina okukusiba kuba bagamba either obadde criminal lwaki tolina biwandiiko byo kati nekimpadi time banyonyola ne bangamba mbeere mu police cell for ebbanga lye bansiba naye nga kati wenasangayo abaana ne mbanyonyolamu ebizibu byange byempiseemu
however much nga nabo balina ebyabwe ne bangamba naye ate gwe byona bingi ku byaffe ne bagamba yes ebizibu byange bingi ne kati mulowooza nsobola okufuna obuyambi ne bangamba oba tolina passport yo wano woza olina passport kuba beekweyimirira nti mubaamu visa yeeyo osobola gamba nti either visa yange tenaggwako oba visa yange mbadde nkoze nga nkoze ki kamaliriza visa yo yeekweyimirira kuba bayinza ogamba either obadde mu overstay oba mukama wo yakugulako emisango oba obadde okola kino na kino kati bo obukakafu babujjawa nti gwe mutuufu nasiriikirira nembiwuliriza nga ndaba ate erudda batuufu ate nga ndaba neetaaga obuyambi kati nensoberwa nga ndi awo nga simanyi kyakuzzaako neŋŋamba kati awo nno balina kunsiba neŋŋomenkeriza nenkola ki nenzira eka naye nga n'egyenzira because nti nagenda tetukyakwatagana ne kojja yali yasenguka neŋŋamba kati bandipotinge banzize mu nsi nze yagenda ngambye nti kati kaŋŋende to prove these people nti batwala ssente tebatwala bwongo neŋŋamba nditandikirawa byonna nabyebuuza oluvannyuma nga wayisa akabanga nga bakakansibayo omwezi nga gumu nakitegeera nti nalina olubuto olwabali abavubuka abankwata kubeera nakyemanya kuba omwezi we guyitawo tolwala nga ziyiseewo nga n'omwezi guweddeko n'ogwokulala ne guggwako n'ogwokulala ne guggwako ate jjukire no bakusibye kwegamba n'ebinsobera ne bagamba toyogera kuba singa onaayogera bajja kusiba ppaka ekyo kijja kusibya kuba ogenda kumanya nti gwe musobya bajja gamba gwe musobya kitegeeza eri gye wali okomplainingira tebaali baki tebaali babi nababuuzamu olubuto olukula terudda mabega era omusango bajja kukola ki bajja gunsalira wentyo ne batusiba nga bamaze obitegeera buli kimu nga nafande gwe natuukirako laba naye ng'amaze nti okunsalira omusango naŋŋamba ninde paka punishment yange ng'eweddeko then batukolera empapula kuba oba tolina passport bakola ekipapula kwe mufulumira nodda ewammwe okola corona test because era sayina vaccination nti ziri ensi zigema sayina vaccination bali tebannagenda tuli mu mwaka guno gwennyini ne bakola kuba nakomawo ogwo mwezi oguwedde ogw'omunaana nenkola ki ne batukolera ebipapula n'abalala be nasangamu nga punishment zaabwe nazo ziweddeko then ne batudipotinga ne batukomyawo wano ewaka. Otuukiddewa ku kisaawe Entebbe bw'atuuka Entebbe? Natuuka ku kisaawe Entebbe nayo Entebbe tebyali byangu lwansonga nti baatusabanga vaccination card ne tubagamba ffe tubadde muwa bali baatusiba era baatudipotinze ne batugamba muleete ebipapula byammwe ne tubibawa ne batugamba tusasule $20 mu egyo ne tubagamba bannange nze nabagamba tetulina $25 Banne babadde batusibye kati ffe tubadde tukolera mu kkomera ne batugamba mukubira abeewammwe atalina ssente za kukubira abeewaabwe kuba waliwo essimu nga yabwereere nga waliwo omuvubuka agigaba nagamba airtime wabwereere kubira abeewammwe bakusindikire ssente okole PCR then ove ku kisaawe okole ki ogende nabagamba nze sinaawe waffe n'ogwo n'omu ne bagamba oba temina beewammwe mujja beera wano paka ennaku za karantini nga ziweddeko 14 days mweriisa ate mwenywese ne kati omuvubuka omukyava abagamba nabagamba naye bannange bantulugunyiza mu nsi ebadde tali yange ate newaka mwagala kumpisanga mugwira ne bagamba sikuyisanga mugwira naye amateeka weegatyo wegali
ne bagamba kale amateeka oba we gati we gali ffe tuwekyaye dda mumanyi ebbanga lye batusibidde kati namwe muddemu mutusibe kuba kati tetukyalina kye tutaasa nti eri ate wabadde wabi nnyo okusinga kasita ndi mu nsi yange mu nsibe ne batubeezaawo paka ssaawa ezaawera zaali ziwera nga 12 zaali ziwera nga 12 ne batuggyako ebyo ebipapula bye twajja nabyo ne batukolera ebbaluwa endala ezo ku kisaawe ezaali zirina otufulumya ne tufuluma ne tugenda. Watuukiddewo ekisaawe eky'Entebbe gye wava waleka kujjamu awo kanye tumanyi nawo waali ogenda kutuukirawo. Nasooka twalinya waliwo omukwano gwaffe gwe twajja naye kale mu nnyonyi kuba mutuuka ku kisaawe mufuuka ba mikwano ng'ejjemba mwingira ensi emu yakubira maama we mama n'amuweereza emmotoka bajja famire yaabwe kati najja naye emmotoka nange nabagamba muntwale munteekewa ekibuye kuba nali sira kusigala Ntebe nti nali sinagwe mmanyi nengamba inatuuka ekibuye nja kupambana nabeera nga wali ku PTC wa Mitanda wano kinyanguyira okuva ku Salama Road. Era natuuka ekibuye essaawa zaali 3:30 ne ngenda ku prayer parish ku church nensulaawo. Otandise okusula mu church? Okutuuka wano wendi kulwale nsobola okumanya embeera n'amatuufu gy'oyitamu okwasa ennaku yakusomoozebwa naye ate bakukkiriza okusulawo ya ku prayer parish we natuuka nengamba asikaali namusaba nemugamba kansuleko wano nambooza ovaawa nalina ekyo ekipapula airport kyali empadde nenkimulaga nemunyonyola nangamba kati oddawa nemugamba budde bunakya because nti obudde bwali bwa kafyu nga sobola tambula nemugamba ngenda ku Salama Road nangamba kale tewali buzibu nanzikiriza nenyingira obudde bwakya nenkola ki nentambulawo nengenda ewa mukwano gwange kubeera nali mumanyi nemunyonyola byonna ebyali bintuuseeko n'embeera gye nali mpiseemu naye nangamba kimu webaze Katonda kuba bakuzizza nga tebakuddiza mu bibokisi oba nga tebakuddiza mu ddungu. Nangamba ezo challenges yangamba wabula mwana ezo challenges mwe mugenda onyumya history asinga mu nsi eno kuba gye nvudde wammwe abali muwulira buli omu ajja gguma. Nangamba naye kulikaayo kasita oleese obulamu yagamba kasita oleese obulamu kyekisinga kati nangamba kati ogenda tandikira kuki kojjawo kati ogenda kojja nemuga kati kojja nze essaawa zino kojja munoonyezeewa nangamba kati ogenda kukola batya bannange nemugamba nange ndi wano nkyebuuza naye kimanyi Katonda nziziza Uganda nga ndi mulamu bingi byendabye ne kasita ntuuse ate nvuddeyo eri olaba nvudde ewala ng'ate nga nkomyewo e Uganda nemugamba kitegeeza Katonda nkomezaawo nga ndi mulamu era ayina ensonga lwaki nkomyewo ate akyayina enteekateeka zange yangamba weegumya nemugamba era nina okwegumya ate kati oyagala nemalemu essuubi oli malemu nange ndi emalemu nangamba okay nangamba walidde emmere nemugamba asinaba kulya mmere enjala ennuma kubeera ku kisaawe twali tusibyeyo njala kati nampaawo ku kyayi nemugamba nesooka ompeeko ew'okwebaka neebake kuba eri twasimbulayo netusula nga tutambula
ne tutuuka ku kisaawe ne tusiba nga tutambula ne tusiba nga tulinda ebyo ebya corona kati ne batuta nensiba prayer palace then nengenda ewaabwe nendowooza neera nga woba olina ebizibu otuba tetusobola kujja ebakayo eddakiika 3 n'osimuka n'olowooza kikyozaako nemugamba naye andeka enjira nkolaki mbeerako awo nanyonyola maama we mama namugamba tesabeera wano noono muwala nga alina olubuto kati singa bikola bityawo ebityo nambuuza kati ogenda tutandikirawa ogenda tutandikira kuki kuba ye maama nge tajja kukkiriza beerawo wano nemugamba mpe angumiikirizako katono genda nangamba simanyi bakusiba walinamu ku ssente namugamba sayina ssente ekyo kyekituufu n'amazima kuba ssente nali ndaba nga ssente ebyo ebisa ssente n'obulamu nga nali neetaaga obulamu than ssente nga sayina ssente kati nangamba kale tewali buzibu beerawooko naye for the limited time ojja gendeera nembagamba ngenda genda naye nga negyendaga kyekituufu n'amazima sayinayo sikyabeerawo negoba nga tezinaba kugwayo engeri kale gye baali bagamba nti beerawo for the limited time nawulira nga ennaku zino ezinaggwako nga sinakiddako kuba tolinda ennaku ate zewasaba ate zimale kuggwako ate oddemu olowooze bupya kitegeeza olina olowooza before ennaku zebakuwadde tezinabakola ki kuggwayo nengamba kati ngenda kukola ntya nengenda nensaba omukyalo omu alinawo ekibanda kyamanda nemunyonyola nangamba osobola osuulawoko nga naye kati gweowa olubuto osula otya wano nasooka nensiriikirira nengamba bannange ono n'olubuto kizibu kati awo omukwano gwange nangamba olubuto lukola eki lugjeemu ondagirira gye bazigiramu olw'emyezi 6 nengenda tekituufu n'amazima nagenda nona bwe natuuka ku mulyango gw'eddwaliro nempulira omutima nga gugaanye nayingira nempulira nga ntiddeyo neŋŋamba nsimatuukira okufiira e Saudi kati ate ngenda fiira mu Uganda n'okunziika nziikwe gye simanyi kubeera newe nandifiiridde tewali yanditegedde nti nakoze eki nti nafudde kuba sayina folowa era ne bandigambye yagenda bugenzi teyatugamba nenga saayingira naddayo emabega nambuuza byagenze bitya kubeera nali siina ssente nangamba genda obuuze nibwa naera nali siina ssente nenkomawo kati nandeetera eddagala egganda ddagala we yali ndeeta nanga naye ojja dinywa ssanga 5 ng'ogenda kwebaka ensooka nentunulira eddagala nengamba naye Mukama sigenda fiira wano ye singa mbeera ndinywa nennemererwa ngenda yitaani nengamba Mukama kintu kyesitakolangako obulamu bwange sigenda kikola kenkyesonyiwe Mukama teri kijja nga togezza ate teri kijja nga tosazeewo kenkyesonyiwe kino nkite nkiveeko nenkivaako yajja ku makya nambuuza eddagala walinywedde namugamba eddagala saalinywedde era liiri awo lizzeeyo mugamba natidde mutima nga gugaanye wadde tomanyi nti oliddemu okusinkana taata w'omwana oyo era mutima gwagaana nengamba ate osula luddawa era yeewo oyo omukyala mu kibanda kye gy'osula olina mufaliso olina bulangiti osula otya nina leesu n'ettawero kati mulimu obukutya obukutya obwo twabupanga buno obukutya bwe bateeka waggulu ku mitwe gy'amanda kati ne buzimba kuba obumu obwo buba tebukyakola nga buyuliseyulise kati baba tebakyabukozesa n'obupanga ne bukola ng'omufaliso then kati n'obwalako ttawulo
Yeah. Newe bikachi. Leesu. Leesu okeka no koina. Oina yendala. Ya ninayo leesu endala. Engoye olina. Engoye nina naye era ninayo engoye zirenga 4. Biteeteeyi. Yeah. Chicho zako. Kyenzizaako nina mama wange omuto oyo ye mumanyi. Ali side ze y'Obusiya. Naye bampa address ye. Yangamba wotuuka ku paaka e Busiya ng'obuuza omukyala bw'ati ne bw'ati ajja kuba kuleeta wendi kuba yammanyi. Kubanga Kampala Kampala alabika agaanye, tagaanye naye agaanye. Akyannemeredde essaawa zino kuba teri asobola kuwa mulimu bya kutunulira agamaze akozesa bambuto sobola bakozesa kati okole ki. Naye singa oba nali sajja nalwo nandizeemu n'enkola naye oli wakutunulira ng'alaba teweesobola agamba kati gwe kennyini teweesobola kati ate osobola emirimu egyange. Nagamba sisobola kukozesa. Oyagala kufuna transport yakutwala bosi. Onoonye maama wo. Wakoma ddi omulaba? Mama wange nakoma mulaba nga nsoma secondary. Todangamu. Kojja yali ya ssente z'oleze mumuwuliza? Kojja saddamu muwuliza naye nga abamu bagamba bamulabako, abamu bagamba yazimba eyo, abamu bagamba apangisa. Ayagala kugenda Busia awulira nga olugendo lwe gye lutandikira naye nze ate mpulira muli nti asobola obutagenda Busia. Nkakasa nti waliwo abantu abalina emitima emisaasizi, waliwo abantu abasobola okutegeera embeera abalala gye bayitamu, waliwo abantu abateerabidde Mukama gy'abagye wadde nga baliko we batuuse nga si wanene nnyo naye nga bajjukira ebyafaayo byabwe, abasobola okuyamba ku mukyalo ono oba ku muwala ono Namatovu Ruth okukyusa obulamu bwe, olugendo lwe ne lukyuka. Ku luno tujja kukozesa simu yange. Wayinza okuba nga waliwo ayagala okumukwatirako, waliwo ayasobola okugaa nti gira obeera wano, omwana oyo yeetaaga okubeera obulungi, okusula ewalungi, olubuto ng'olw'oku myezi 6 lusula mu kibanda, mwe mubeera ensiri ku bukutiya. Owulira ebigambo ebyo nga bisoomooza. Tolina kyewawa Katonda okubeera ekikyole ku lwaleero. Tolina kyewawa Katonda okuba ng'osula mu nnyumba gy'osulamu eyo. Tolina kyewawa Katonda okuba ng'osula ku mifaliso gy'osulako egyo. Naye Mukama oluusi abitukolera, tubikolera abalala. Tusobola okwatirako Namatovu ne tukyusa obulamu bwe. Nkusuubira okuddamu okulaba mu mwezi nga gumu oba ennaku ezijjawo onzijukiza nga tukomyewo okwongera okuwayamu kwowona abatuuse n'obulamu bwo. Naye nze nzikiriza nti togenda genda Busia, osobola okusigala wano mu Central bw'oliawo ne tusooka tutambuza obulamu ne tulaba bitambula. Osobola okutuwa ennamba y'essimu bw'oba nga olina gy'olina abantu ne basobola okuba nga bakubirako. Oyinza omukubirako obukubizi, oyinza okumuwa obubaka obumusaasira, obumugumya, oba oli oyinza okuba ne pulaani empya eri omwana ono kubanga mwana muto, oyinza okuba ne pulaani empya. Ne tulaba ennamba y'essimu abantu gye basobola okufunirako eri 0740 0740 60 40 eba ya Airtel. Ye Airtel empya kati 60 78 no 0740 60 60 78 78 69. 69. Wali ogenzeeko mu ddwaliro oba okukebera mukiyita kunywa ddagala, okunywa eddagala okumanya omwana mbeera ki gy'alimu oba obulamu bwe buli butya?
nagendayo kuba nina olunaku lwe nakeera nga ndi nga kale siwulira bulungi ne bangamba pima olabika oba pressure ne bangamba olabika engeri gy'olina ebirowoozo oba n'ebizibu ng'oyo omwana yeetaaga okukebera. We bankebera ne baŋŋamba olina basooka kumbuuza olina sukaali ne bagamba wali olwaddeko ku sukaali ne bagamba sirwalangako ku sukaali ne bambuuza wali olwaddeko ku pressure ne bagamba sirwalangako ku pressure ne bagamba naye ng'omusaayi gwe gulaga nti olinga alina pressure ne bagamba simanyi naye sirwalangako ku pressure ne bagamba olina kuba yali mukyala nambuuza olina ebizibu nagamba sirina bizibu nagamba olayika olina ebizibu bw'oneeraliikiridde ennyo n'omwana bajja mukulongosaamu obudde nga tebunnatuuka so olina okubeera nga oba tolina bizibu weesonyiwa ebikuyitirirako osobole okukuza omwana either mmwe mwembi okugenda oba omwana okugenda. Nzikiriza ng'oli nange nga nange ndi naawe tusobola okukyusa obulamu bw'omwana ono n'alaba future ye entangaavu embeera gy'ayitamu ku lwaliro omuli okuba nti abamufunisa olubuto bakwata mukwate wakati mu kuwadaawadako asobola okukyusa obulamu eyagenda ku kyeyo okukyusa embeera ebyafaayo by'ewaka gye yagwira ku mirambo egyabamu ku bagambibwa okuba nti baali bakozi gye yagwira ku mirambo egy'abawala banne basatu mu nnyumba mwe yali akola nga ne bw'obeera gwe oyinza obutagisulamu oyinza obutagibeeramu kibadde kisa kya Katonda okulaba nga waali Mukama ng'akyamubiseeko akasubi bw'aba nga muwadde omukisa ogwokubiri tumuwe ekitangaala ekyokubiri obulamu bwe buddemu okubeera obutangaavu ate nga busoboka. Nzikiriza nti nga ndi naawe ng'oli nange nga tuli ffenna nze gwe uffe tusobola okukyusa obulamu bw'abalala. Tutandikire ku bwannamatovu oba oli awo embeera enakyuka enamba y'essimu agituwadde kwe tusobola okuyita okumutuukako. Mwebale nnyo mwebale ddala badde ku puroguramu ya Lugonvu show yenze Ssentongo Frederick Lugonvu nkwagaliza ekiro ekirungi tuddingane ku Lwokutaano ku ssaawa 4 ez'ekiro.